Emboozi ya mwana mulenzi Richard eyafumise empiso erimu amafuta mu girlfriend we mubadde mujaba ngesatuetinga naye nga temumanyi bulungi ki ekyaviiriddeko ensonga ezo okubeera nga ziri bwe zityo. Actually story yatandise okutambula olunaku olw'eggulo nga balaga nti abaagalana bano eno boyfriend ne girlfriend, boyfriend we yadidde empiso n'agiteekamu amafuta paraffin, as in paraffin gano agabeera mu stove ag'amafuta aga paraffin, so n'agateeka mu mpiso, empiso eyo n'agikuba girlfriend we. Ensonga yavudde ku ki? Kigambibwa mbu mwana muwala amanyikiddwa nga Afuswa. Omwana muwala amanyikiddwa nga Afuswa, obuzibu layiti enkubyemu wano kati sobola soma biri wano eno. Mwana muwala amanyikiddwa nga Afuswa Namulondo, yes, ge mannya g'oyo omuwala, myaka 19 gwe bafumise amafuta mu mpiso, baagamukubye mu mubiri. Empiso y'amafuta, ndowooza kyekigambo ekituufu kye nnokose, empiso y'amafuta baagimukubye mu mubiri. So baamukubye amafuta ng'ensonga eva ku ki? Kigambibwa mbu mwana mulenzi ono amanyikiddwa nga Mukama Richard, babadde baagalana. Mukama Richard ana emyaka 22, Afuswa ana emyaka 19. Babadde baagalana nga boyfriend ne girlfriend, neera omanyi munange mutandika okwagalana, otandika okumuleesembereza abafamire yo, ono sister wange, munange ono boyfriend wange, onani ono muko oli otya muko munange agira. So omuwala ono mugezaako osembeza boyfriend we eri famire ye. Abafamire y'omuwala baalaga nti tebalina interest muono omulenzi, baamugaana omulenzi. Okitegera? Tebyali official mbu baali bagenze ku kyalo bakola kikufumbira ne bamugaana naye mu ngeri y'okumusembeza nti maama ninayo omulenzi, maama nina omulenzi, tebaamusiima ne bamulagirawo nti bye tebamusiimye. Okitegeera? Kati so omulenzi mu kunyiiga kwe kusalawo okwata empiso agiteekemu amafuta alage embunira ffenna tubifiirwe, ffenna katumufiirwe. Kwegamba omuwala bonna bamufiirwe, famire ye mufiirwe n'omulenzi amufiirwe. Olw'ensonga omulenzi bamugaanye okubeera nga baagaana mu acceptinga mu famire y'omuwala. That means babeera nga abakugaanye nti muwala waffe tugenda naye newoonooba ozze kwanjula, newoonooba ozze kukyala, newobeera oyagala mukuba mbaga, blessings za famire tozirina. Ko ye kati ffenna katumufiirwe nanti mumwagala muwala wa Mukama, mukuba amafuta ffenna tumufiirwe. Abasawo bali mukola kyonna ekyetaagisa okulaba nga bamukenenulamu ndowooza amafuta. Kati bagenda gakenenulamu batya? Kati omusaayi gwagenzeemu amafuta, bode ye yagenzeemu amafuta. Kati abasawo bakola kyonna ekisobola okulaba nga mwana muwala Afuswa bamukenenulamu amafuta. Kibi nnyo, kibi ddala omuntu okubeera n'omutima ogutuuka okukola n'ekintu ekifaanaganako ng'ekyo. Wano ku SMX Media ngenda sigala nkola updates gwe kyonna okola subscribing and notification bell ebisigadde obiturekere. Gwawulira nti wandiyagadde okulanga naffe otukubirako obukubizi ku namba y'essimu ebisigadde n'obiturekera.